President Museveni yasinzidde mu lusirika lw'abaminisita n'abawandiisi ab'enkalakalira mu zi minisitule ez'enjawulo n'ayanjula ekiteeso kye eky'okusala abakozi ba gavumenti mu zi minisitule ez'enjawulo. Nga kino kigendererwamu okukendeeza ku nsaasaanya ya gavumenti kigiyamba okuleetawo enkulaakulana ey'omuggundu. Kino okubeerawo kidiridde abawandiisi ab'enkalakalira mu zi minisitule ez'enjawulo kusaba omusaala gwabwe okulinnyisibwa okuva ku bukadde 3 kudda waggulu. Okusinziira ku minisitule omubeezi w'ebyemirimu Robert Kabafunzaki, ekiteeso kya President Museveni ekyokusala ku bakozi ba gavumenti bwe kyolekedde okuleetawo ebbula ly'emirimu, wabula n'ategeeza nga ku luuyi olulala bwe kiri ekirungi kuba kyakuyamba abakozi okufuna omusaala ogwegasa. Kakiba kitegeeza bwe tutuuka ku middle class status, ikonomi yaffe ejja kuba eri waggulu. Kati awo kiba kitegeeza nti n'omuntu n'obw'omugamba nti vaayo mu minisitule ogende okole wa mukwano, kiba kitegeeza nti tajja kukirabamu ng'ekintu ekikola eky'amaanyi nnyo. Minisita annyonnyodde nti ekiteeso kya President Museveni kisobola okuteekebwa mu nkola oluvannyuma lwa gavumenti essira okulissa ku kutondawo emirimu emirala omuli okuzimba amakolero n'okussaawo ensimbi ezisobola okuyamba banneekolera gyange. Industries bwe zijja ne projects za gavumenti ne zijja, n'obwo reducinga ministries abakozi n'obateeka awalala ne bafuna ssente nga nnyingi, kiba kirimu amagezi. Kubanga tojja kwogera ku social transformation ate ng'omukozi afuna mitwalo 10 oba mitwalo 5 buli mwezi. Ye minisita ow'oludda oluvuganya gavumenti avunaanyizibwa ku bakozi ba gavumenti Edmond Ariko ategeezezza nga bwe yeewunya enkola ya President Museveni ku bintu ebitali bimu, gwagambye nti abadde musaale nnyo mu kutondawo zi district empya ne ofiisi za gavumenti ezitali zimu. When you create districts, when you're creating constituencies, that means you're increasing the cost of public administration. So why focus on the mainstream civil service? Because if you created these districts, like today we have had just 4 being piloted in this new financial year, who is going to work there? You are not going to create a structure without people to support it. You need the chief administrative officers, district finance officers, and etc. people who are going to deliver through this. Arika annyonnyodde nti bino President Museveni abikola okwagala okutonderawo emirimu bakada ba NRM. Arika awadde amagezi ku ngeri ez'enjawulo gavumenti zesobola okuyitamu okuzimba eggwanga n'okulikulaakulanya. Government should restrain itself from political gerrymandering, thinking that every group can be won by creating a district. The salaries commission, the salaries and wage commission needs to be put in place so that where a lot of money is paid out, we try to check that so that public servants are paid relatively in a similar way. Baba bakaba parliament betwogedde nabo ku nsonga y'emu bawagidde President Museveni wabula ne bamusaba atandike ne ofiisi ye. Kijja kutuyamba kutunula butunuzi ku bakozi ba gavumenti. Tusooke president ye checking state house ye lyetya. Bakozi ki balina mu state house. Budget ye lyetya sente ezo ddala ezimuweebwa ze sente zandibadde zimuweebwa oba waliwo okudiibuuda. President tumusaba era afuneyo olusirika ne President Magufuli owe Tanzania amuyitiremu amubuulire mu bbanga ettono ly'akamala ku buyinza ye mukulu Magufuli akendeezezza atya asobodde atya okukendeeza ku ssente zino ez'ekyonoonero ez'omuwa omusolo ezibadde zidiibuudi. Abakozi bangi abatudde namwe muyiseeyo ng'akeera bukeezi 3 annyuse 4 annyuse taliiyo wiiki taliiyo buli kaseera aba off bamuwa omulimu tagukoze nga bwe kuli. Bw'abanga President avuddeyo bakitunuulire ateekebwa akakiiko akakitunuulire naye nga kitunuulira neyono gye tuli kuba ebitundu bingi ebyetaaga okutunuulira. Bwe boogera ku bakozi ba gavumenti naffe mwetuli baladesi mwebali badeputy aladesi mwebali ebitongole ebirina abantu ng'omusanga awo ye ne ssente ze bamusasula nga mpitirivu ku balala bakitunuulire sikiina butawaana. Mu kiseera kino gavumenti ekozesa abakozi abali eyo mu mitwalo 30 okuva mu zi minisitule n'ebitongole eby'enjawulo. Stephen Tugarugayo, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.